Oluvannyuma lw'okufa kwe yali omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe Mambuka, Muhammad Ssegirinya gye buvuddeko, akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kalangirira ekifo kino nga bwe kagenda okukijjuza era okuva olwo ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bizze biteekateeka abakulembeze baabyo abagenda okubikwatira bbendera okulaba nga bajjuza ekifo eky'omubaka akiikirira abantu abo. Kati oluvannyuma lw'ebibiina by'ebyobufuzi okutandika okusunsulamu abo abanaabikwatira bbendera, olunaku olwaleero lwe lubadde olunaku mulindwa akakiiko k'ebyokulonda okusunsulamu abo abagwanidde okubeera nga beesimbawo era banoonye akalulu kaabwe mu butongole okulaba nga bajjuza ekifo eky'omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe Mambuka. Kati asooseewo ye munnakibiina kya NRM eyawangulwa mu kamyufu k'ekibiina era ng'ono yeebazizza akakiiko k'ebyokulonda okumusunsulamu. Kwabo abadde banominatinze olwa network naye byonna bimaze ne bitereera era mbasiima nnyo nga Electoral Commission okulabika nti bamaliriza and saawa eno ndi candidate. Wabula n'akatayi kabadde tekannasala ne yali omuyambi w'omubaka Ssegirinya amanyikiddwa nga Alex Luswa Luwemba naye n'ayingirawo, wabula ono alagiddewo obutali bumativu bw'akubye ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda nti oba oli awo kayinza okubaako abamu be kattira ku liiso. Kubagamba nti temulonda kifo kisigale nga kikalu kubanga sayinzi zonna eziraga nti kalulu kano tekajja kubaamu oba oli awo bwerufu. Ono nnono abadde yakavaawo ne munnakibiina kya NUP era munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola naye n'ayingirawo, ne Joel Ssennyonyi naye n'ayingirawo n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti awamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe David Lewis Rubongoya, wabula ne yennyamira olw'ebyokwerinda ebisoose okubataataaganya. Bajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika timuveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi. Ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo. Kati ye munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC Najja Nankumbi Mukiibi Sadat abangi gwe bamanyi nga Khalifa Aganaga, olwo naye oyinza okulowooza abadde Kinyana Mpindi bw'ayingiddewo okumusunsula wabula ne bimusumbuwamu era ng'obuzibu buvudde ku mpapula. Wabula ono ekibadde kimukandaaliza amaze n'akituukako bw'atyo naye n'anyiigira ebitongole ebikuumaddembe naddala amagye okukozesa eryanyi erifaananako bwe lityo ne lituuka n'okukuba munnamawulire. Polisi mbadde ngisaba nnyo erwanirire okwengayo ku ddembe ly'abannamawulire. Omwana munnamawulire aba asindikiddwako olina okuwa polisi bw'osindikiddwa era at the end of the month osasulwa omusolo. Munnamawulire abazze ne kamera ye n'essimu ye bw'omubulookinga okuyingira okukwata amawulire okutuusa ku bantu information kiba kyabulabe nnyo kubanga agamba olina ky'okwegerera. Kati bano bonna nga bamaze okuvaawo zibadde ziyingira nga 8 ez'emisana gw'olunaku olwaleero ne mukwano gw'abangi mu Nakawempe Nsereko Muhammad n'ayingirawo era ng'ono agidde mu wirubaalo. Wabula ono okuva lwe yayingidde akakiiko k'ebyokulonda ak'e Kawempe tebimutambulidde bulungi era okukakkana nga bamugobye agende yeetereze. Martin Bosakali Essuubula ku lwa Dream TV wano e Kawempe.